oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza ku BOCAT TV wale kwera mpozi ngate otulaba wale kwera mpozi ngate otugoberera. Giweze emyaka 3 nga omugenzi Kirumira Muhammad eyali mpozi DPC w'Ebuyende akubibwa amasasi mu kitundu ky'Ebulenga wali eri naye nga ate mpozi agenda okubibwa amasasi nga alina kyalagudde kubikwatagana n'ebijambiya. Ku Kabuzi restaurant wewokawo okufuna embuzi mpozi ate ey'omulembe enjoche ensike elisteamed ate gattako mpozi n'embuzi eya supu okoyongerezeko n'ebyenda gattako kati bangambye bayongeddeko n'enkoko osobola n'okufuna enkoko gwa atali ambuzi osobola okufuna wali n'enkoko ey'omulembe n'otekerako ekigendako chapati muwogo akamonda akazungu ettooke eryokye n'ebirala waliwo ebintu byotalyangako naye nga tosobola obbirya awantu nga mukyala otagenda bikufumbira naye nga osobola obbirya mu restaurants oba mu hoteri kati ekintu kyotalyangako abantu manyi omugamba ettooke eryokye n'agamba ettooke balyokya ne balirya nga takimanyi nako takiwuliranga nako. Kabuzi restaurant basangibwa bwayiise wali ku Cas Club mu park empya ya taxi eya Cas Club. Namba zaabwe ez'okkuba for delivery kweziri ku screen yawo kabuguni kabwa ka flyer kola bakatambula wansawo. Kale nze SULA SSENYONGA mbaniriza nnyo ate olunaku nga luno olwaleero abalaba Yaffa b'omulembe nakaddu Amina webale kwera mpozi ngate otulaba Imenansi webale kwera mpozi ngate ovujjirira gattako mpozi ate ne Shirat Love naye webale kwera mpozi ngate otugoberera bulungi nnyo Shira Anita Derek Omongole Abibu Nsereko ogatteko mpozi ne Amos Mukisa webale kwera mpozi ngate mutulaba. Omugenzi Kirumira kati giweze emyaka 3 ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno yattibwa ng'ennaku z'omwezi 8 Septemba amawulire olunaku lwali lwa kawungeezi naye bw'ogenda okusaakinga ku mawulire agasinga gafuluma kiro ekyo abalala bagafuna ng'ennaku z'omwezi 9 kati tujja kugamba nti bwali bwe buti ng'omugenzi Kirumira amaze okubeera mpozi ngate assa omukka gwe ogw'enkomerero ng'assa omukka gwe ogw'enkomerero yakubibwa mu maka ng'anaatera okutuuka mu maka ge Ebulenga. Yalina amaka ge agasangibwa Ebulenga era yali avuga ng'addayo bw'atyo n'akubibwa amasasi abatamanya ng'amba. Omukulu n'ono agenda okukubibwa amasasi ng'olwedde amaze okuggulwako emisango ng'omuli okubba chapati. Lwaki aggulwako emisango? Yali amaze okwoleka obuli bw'enguzi obuli mu poliisi obutemu obuli mu poliisi na buli mbeera yonna gy'omanyi nti eri mu kitongole kya poliisi. Kati kino kyayongera obulabe bungi nnyo eri abalabe be abali abamwetoolodde ebbali nga bumanyi nti abantu obuntu okugattako n'abalabe mu poliisi mwe yali akolera. Olw'ensonga yali amaze okuwandika abantu abamu nti bali banguzi batemu babbi. Bw'atyo nno yakola akatambi n'agamba Pres.Museven nti nja kukusaba nkusaba teekawo Judicial Commission enoonyereze Kubebijambiya. N'abuuza lwaki ebijambiya bwe biva e Masaka bidda e Nansana ne bidda e Luweero ne bidda mu bitundu ebirala ani ali emabega w'ebijambiya bino? Teekawo Judicial Commission banoonyereze. Ebyo bye bimu ku bigambibwa mbu bye byassa omugenzi Muhammad Kirumira. Kansooke nkweka video kano ng'alagula ekiriwo kati. President, Your Excellency, teekawo Judicial Commission mu police. Ozule lwaki ebijambiya tebikoma. Bisenguka busengusi ne biva e Nansana ne bigendako Entebbe. Ne biva Entebbe ne bigendako e Masaka. Ne biva e Masaka ne bigendako e Bukomansimbi. Ne biva e Bukomansimbi ne bikomawo e Kampala. Oyo ye mugenzi Muhammad Kirumira. Ngasseeko n'akatambi
ak'abasajja ababadde bawalampa ekikomera kano kali recent kafulumye ekiro ky'olwaleero ekiro ekikeseza olwaleero ng'abazigwa abo bawalampa ekikomera nga bambadde ezimasiki ebukookolo nga bambadde babagalidde empozi ate ebijambiya. Abaffe ani ali emabega w'abantu bano? Olunaku olwajjo nabawadde sitore nga Alan Sewanyana ne Mr. Update Segirinya Muhammad basindikiddwa mu kkomera ekitalya nga bavunaanibwa musango ogw'okutta abantu 3 n'ogw'okugezaako okutta abantu nga bateeka ssente mu batemu bano ab'ebijambiya. Ebijambiya bwe bitandika okubaawo tebitandise mwaka guno. By the way, ebijambiya batandika 2016 2017 bize bibaawo. Statement eyo akavitambiya kokolayo aka Muhammad Kirumira ne kakolebwa mu 2018 nga bikyaganya okuvaawo nga batta abantu Entebbe, Wakiso, Nansana, Masaka n'ewalala. Kakati nno be bakwata ebiseera ebyo bakonfessinga nti abaatuteekamu ssente baatugamba bagenda tusuubiza batugenda tuwa ettaka na buli kimu. Kakati bizeemu omwaka guno gwennyini be baakutteko bagambye abamu ku bo balumiriza Alan Sewanyana ne Mr. Update Segirinya nti be babawandiika wali eri endeeba ne batuma okukola omulimu ogwo. Oba munfuna bulungi nnyo. Kakati bwe bati basajja battu ne baseekebwako emisango egyo egy'okubeera nga badde bavujjirira abatemu. Ekyebuuzibwa ate ebijambiya ababiteekamu ensimbi babeera nga bakwatiddwa nga n'abalala bali mu kkomera alasitiro abadde bagamba nti bano be batuteekamu ssente. Kakati ate abasajja abakaalakaala mu katambi ako k'embalaze bo ani abateekamu ssente? Poliisi tunnyonnyolwe, akatambi mukalabye, abasajja nga bawalampa ekikomera ako kali recent nga balinnya ekikomera. Abaana bagenze mu comment section wali eri mukataddeyo ku Facebook ne bagamba enninnya y'ekikomera eyo eri trained. Of course omuntu yenna bw'aba anakola ekikolobero agesooka kukola training nti wengenda okuwalampa wali bwe wati, wengenda okukola bwe wati wafaanana bwe wati. N'asobola okubeera mpozi nga ate akola ki? Nga akola training eyo. Bwe kibeera nga abatema bakwatiddwa nga n'abateekamu ensimbi nabo bakwatiddwa bali mu kkomera, kati ate bano abatema bo baani? Kiwayi kyani? Ani abateekamu ssente? Kuba kati bavudde e Masaka twalaba abaali e Nansana wano mu Naweru municipality, ne tulaba twawulira waliwo n'abaali eruweero. Aberuweero bo ne bagamba nti eno temujja kwepankirayo, eno ebaddeko war zone, ffe tubimanyi, we know how to handle that issue. Ne tubawulirako mu bitundu ebyenjawulo. Kati bano akatambi akafulumye ko ani akali emabega waako? Njagala ogende mu comment section oteese kiki kye tusobola okukola okumalawo abatemi b'ebijambiya. Ye abaffe kituufu baludde oluvuganya gavumenti, ba gavumenti bennyini oba bamenyi b'amateeka oba ba security bennyini nga bebateekawo embeera eyo okusobola okutiisa abantu. Njagala oteese bulungi nnyo otuwe endowoozayo, naye nga mpozi tusitongera okusaba Allah ow'ekitiibwa ate mpozi zaagera buli kimu, omwoyo ogw'omugenzi Muhammad Kirumira agulamuze kisa, amuwejjana, ate mpozi amusaasire byonna ebyamusobako, olw'ensonga nti buli kyeyayogerako ate kizeemu. Yagamba lwaki ebijambiya biva e Nansana ne bidde e Masaka ne bidde e Luweero ne bidde e Wakiso? Lwaki? Ekintu kye kimu kyekiriwo olunaku nga luno olwaleero. Sijja kubeera mpozi nga ate nsukka wano eno, mbagaliza okubeera obulungi ennyo. Abatana bakusubscribinga musubscribinge ate mulayikinge. Nyongera bakubiriza okulaba ekitawuluzi. Twataddeyo mpozi ate omuzannyo omupya, mugende mugulabe munyumirwe. Otegedde musobole okubeera nga mutta stress. Imenas leka kubeera na stress eyo. Namaganda leka kubeera na stress eyo. Happy Lady Shamina leka kubeera na stress eyo. Mulabe ku muzannyo ekitawuluzi musobole okubeera mpozi nga ate mutta stress.
sijja kubeera mpozi nga tensuuka wano eno. Mubeere bulungi, mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli. BOCAT TV.